embeera nga bwesobodde okubatenga etambula olunaku lwajjo twasobodde okubatenga twafunye amawulire agasobodde okubatenga gatambudde nga bagamba nti omukulu gwe bayita Wire Mukaabya asigazzaako kikuba mukono. Abamu ne bagamba nti Wire Mukaabya abadde atya, abamu ne basobola okubatenga batandise eŋŋambo mbu yaviira mu lutalo eyo mu gy'ekinaana yali mulwadde ne bategeeza nti oba bulwadde bwa COVID-19 oba bwavu oba bivulu byonna ne bibeera mu mbeera eyo buli omu n'agamba bibye n'atugamba bibye ne bagamba nti Wire Mukaabya awono Wire Mukaabya byajjidde embeera nga wesobodde okubatenga etambula. Ndowooza tutandikire wano osooka okubatenga owulira Wire Mukaabya kyasobodde okubatenga atandikiramu mu mbeera eno njije nkubuulire Wire Mukaabya yani zeeyi mu 7 nze okubonaabona ebbanga lino lyonna bwe ndi wakibonaabona kagwooli mu 7 nali mu nsiko naawe nembonaabona kale kamboneebone goyimbidde ennyimba okuva nga tutandika olutalo tombanga ku sente nakakati ndi mulwana sitosobola kunyamba nga ennyimba za kampayini nzikuyimbira mu 7 zeeyi mu 7 lwaki tomanya ndi nange gyendi lwaki buli omwana nemesa okutuukako lwaki bannemesa nenfiire mu nyumba nfe nga nze nsobola okweyimbira ebintu byange batulimba bulimbi buli sawa buli muntu najja nakulimba buli muntu najja nakulimba nze nkutwala wa Museveni ennyimba ze nakayimba zonna ddala zonna ennyimba ezo tezirina makulu tezirina mugaso. Aya basi ye Wire Mukaabya yakabidde ku Facebook omusajja omukulu abamu bakaaba ne tutamanya ne Wire Mukaabya ye yasobodde okubatenga avuddeyo njagala okubatenga kutegeeza ku mukulu oyo gw'owulidde Wire Mukaabya okubatenga atandika okuyimba yatandika mu 1987 era yatandika n'ennyimba ze zaalinga 2 waliwo oluyimba lwe bayita Mukuliko olutalo era nga lukubira mu zeeyi mu 7 mu myaka egyo nga bakava mu lutalo era nga Wire Mukaabya agamba nti ye yali kadogo naye ng'oluyimba olwo baluyita Mukuliko olutalo waliwo n'oluyimba lwe bayita Abagisu n'Embalu lwasobola okubatenga lutambula olw'oluyimba abantu balamu era embeera basobola okubatenga etambula balizizaamu abantu abali bakava mu lutalo nga bazzaamu amaanyi n'essuubi mu mbeera eyo Wire Mukaabya atandika omuziki gw'empolampola n'ennyimba ezo zekutegeezezzaako mu 1993 bajjukira obulungi akayimba ke bayita Kayanda abantu ke basinga okubatenga bamanyamu omukulu gwe bayita Wire Mukaabya naye nga amannya amatuufu bamuyita Wire Mulwana. Wire Mukaabya just yali nickname oba linnya paatike libasobola okwate bamukazaako omukulu oyo gwe bayita Wire Mukaabya. Ebibiina byasobola okwate nga yayimbirako side z'entebe gitasingaze wadde tebyatambula bulungi nnyo ne bamugobagobanya nnyo n'asobola okwate yayingira Kawempe Golden Singers era ng'omukulu gwe bayita Amiri Sengendo yasobola okwate nga amuyamba nnyo okubaate nga ayingira ekibiina ekyo mpolampola. Yaliko mu kibiina kye bayita Picking Festac eky'omukulu Kasajja Sanders mu 1993 wenkutegeeza Okayanda wafulumiza oluyimba olwasobola okwate nga lukuba era ng'ategeeza oluyimba luno teyasobola okwate nga afunamu ssente wabula erinnya lyasobola okwate nga limutambuza. Wire Mukaabya bino yabiŋŋamba nga ye n'antegeeza buli kitundu kya Uganda wano ne Masaka muno ayinamu omwana waba talinayo mukyala ayinamu omwana eri erinnya Kayanda tekyasobola okubaate nga kimukolera omukulu oyo gwe nkutegeezaako eyakabidde ku Facebook ng'akabira pulezidenti ng'agamba nti abantu bangi nnyo basobodde okuba bamukozesezza wadde ennyimba aziyimbye pulezidenti tamumiitinga ngako era ng'akabidde abayimbi ab'enjawulo basobole okuba tebamuyamba. Wuno Wire Mukaabya ng'ategeeza obulwadde bwe embeera nga bwetambula. Wulira obulwadde bunnumyerumye ne simanya okusinziira bwe nnyimiridde bwali badde bunnuma siganyi naye katugambe nti sirina buyambi buntwalidde w'ekinamba nga bunnuma naye nga buli lunaku ndaba bugenda bweyongezi ate tisinnafunako ku ddwaliro ly'amaanyi lyeŋŋamba nti ngezeeko wano olw'ensonga ffe tuli ku muggalo fe tebatuggulangawo emirimu gyaffe bagisiba tetuyina ayamba tetuyina dduukirira abayimbi balinga nga ffe bebeerabira ne basuula awo kale ne bw'obeerako ekizibu toyina agenda kutaasa kale embeera eyo omanyi waliwo okulwala nga osuubira nti mu nsawo mulimu ssente njagenda neeyambeko naye ate okulwalako okubeera nti tosuubira nangeri yo n'otambula kuva waka ogende bakujjanjabe kati ekyo kyekisinga okubeera nga kikuluma ate kisobola n'okulwaza obulwadde ennyo ng'olaba nti toyinaawo ngeri gy'oyinza kwetaasa. Ye mukulu gwe bayita Wire Mulwana oba oyinza omuyita Wire Mukaabya yatandika okuyimba mu myaka gya 1987 ekyo olina okuba ate ng'okimanyako. Yakabidde pulezidenti ng'agamba nti yamukubira ennyimba nnyingi nnyo nga bava ne mu lutalo oluyimba baluyita Mukuliko olutalo alwagala ndulinako ku jjinja. Wire Mukaabya wuuno akyategeeza nti obulwadde ndowooza munaabutegeera obumuluma
obuuno obulwadde n'obwavu bwe byegatta awamu tosobola butakoga. Ebivulu bya stopinga batugamba tugenda kubayamba, gavumenti ewoza tugenda kubadduukirira musobola okukola emirimu, tugezezaako ffe tweyambe emirimu egitaliiko ssente gisobola okutambula. Kale byonna bali mu tulimba bulimbi. Kale era ojja kusanga abayimbi bangi nga bafiiridde mu mayumba kubanga tewaliiwo abafaako. Abaali bafuddeko buli omu yeerwanako kuzza mu nsawo ye. Gavumenti tevangayo butengerera kugamba nti keetaasa omuyimbi nga ssente ezikwasa muyimbi, egenda ezikwasa abantu balala. Abantu abalala nabo baagala ebyabwe. Aya baase yembeera weetambulidde wenkoledde eggulino nga nsobodde okuba ate nga manyako nti omukyala gwe bayita Mama Fiina asobodde okuba ate nga muwaddeyo obuyambi obw'enjawulo, naye nga ye kyakaaba si kulaba Mama Fiina, ayagala kulaba pulezidenti oba General Salim Saleh asobola okuba ate nga asasulwa ku ssente ze yayimba, ennyimba zasobola okuba ate nga ayimba nga bava mu lutalo. Wire Mukaabya wuuno akyayongeraho okuba ate nga ategeeza embeera nga asobola okuba ate nga etambula. Ategeezezza akaabidde omukulu gwe bayita General Salim Saleh nti bamafiya bangi ayimbye ennyimba nyingi nnyo eziwaana NRM, eziwaana pulezidenti ne bamafiya ssente ze bamuliddeko. Wulira bwagamba. Nina mukwano gwange Salimu Saleh, era Salimu Saleh nkubuulira ekintu kino, nze mukwano gwo sirina akayamba. Ne bwe njagala okujja okulaba bankomya mu kkubo, bankomya ku miryango, tebanzikiriza nkulabeko, tebakkiriza nkugamba ebigambo bye njagala kugamba. Ate buli omu nze gwatuma nyimbira oluyimba bwe ruti, yimba oluyimba bwe ruti. N'ennyimba eza gavumenti zituuka mu nnyimba 20, naye nga buli omu ajja n'aŋŋamba nyimbira luno, yimba luno, yimba luli. Ze siina ne kye nali nfunyeemu, studio nze nesasulira na buli kimu nze nkyesasulira yibo olubawo ennyimba ne batambula ne bagenda ndowooza ne bafuna ssente. Balabika bajjeyo ne babalimbalimba nti be baziguze, naye nze simanyi ne kye nyinza kukola kusobola kutuusa byange gye muli. Nze ndaba nga gwe mwerabira ne musuulaawo. Aya baase Wire Mukaabya gwe nkutegeezezzaako bwe basooka okulikodinga ekintu kya music kye bayitanga piga twende oba oyinza okiyita mu luzungu one track recording, nga babasindika layini emu ng'olikodinga bw'okola ensobya izulu. Aya baase ye mukulu yakubira akayimba kabayita Kayanda 1993 be bamu ku basajja basobodde okuba ate nga bakyukakyuka n'emirembe. Fashion zonna asobodde okuba ate nga azigumiramu mpolampola, azinga akyusakyusa. Kadongo kamu alabye ng'agenda gwawo n'atugamba nti aleesewo gye bayita Bakisiraga, omukulu gwe bayita Wire Mukaabya akyakaaba era asobodde okuba ate nga akubidde omulanga abayimbi okuli Full Figure, Bebe Kulu, Buchaman kusaasira omukyala nti lususu bategeezeza nti kawuukumi. Wulira ate ye bakubidde omulanga. Wuuno agamba ate teri kisingako nnuma nga bayimbi bannange abali ku mwanjo. Abo abayimbi bannange abali ku mwanjo mbanyiigira nnyo obutatujjukirako n'omulundi nga mirundi giri babadde bannaffe nnyo, naye kakati ku ssaawa eno ne bw'omukubira akasimu tasobola kakwata kusobola kuwuliriza nsonga yo. Ddala mbuuza Full Figure, oli mukwano gwange nnyo, naye oyinza otya okubeera nga tomanyi Mukaabya wa Sudani bw'alya ne bw'abeera? Bebe Kulu ndi mukwano gwo, obadde ompita wano buli ddakiika jangu onyimbire wano na wano, naye ne bwe nsindika message tosobola kugiddamu. Ddala kiki nga mwe muli ku mwanjo? Naye ffe mutulekeredde olwo tukaabiriraani mu abayimbi bannaffe bwe muba mutuleseewo. Kusaasirwa gwe owange ddala olwo ffe tugambe baani? Buchaman. Aya baase kusaasira alinze ebbaluwa emugoba ate gwe gw'okaabira. Buchaman olowooza akyatuuka, Bebe Kulu akyatuuka olowooza mu state. Ayaya bamuyita Balamu yakimala yeka. Omukulu gwe bayita Wire Mukaabya ategeezezza nti kyeyafuna mu gavumenti. Wulira kyeyafuna mu gavumenti, abagamba nti baafuna obuwunga, baafuna bingi, rediyo zisobodde okuba ate nga zijja. Wulira Wire Mukaabya kyeyafuna. Naffe batulowoozeeko nga bwe balowoozezza ku bamakyaki, balowoozezza ku baaki. Nze salabako mmere wange era ze sifunangako kawunga, eyampa akawunga ajja ayogere. Nze mu bya gavumenti naakafunako masiki. Aya baase kasita tulwanyisa COVID-19 masiki beera nayo n'engalo n'abira ddala. Omukulu gwe bayita Wire Mukaabya bwe yasobodde okuba ate ng'avaayo ng'atambuza ensonga. Musajja mukugu nnyo mu kkuba gye bayita Rhythm Gita. Abatamanyi Rhythm Gita mu kadongo kamu eno ye yatula ebigambo. Mukulu wako kitegedde Rhythm Gita ye yatula ebigambo, yenyumya n'omuyimbi ye mukulu oyo gwe bayita Wire Mukaabya abasobola okuba ate nga ekisawo ky'akadongo kamu yakinjira 1987 abasobola okuba ate nga bakitambuza bulungi nnyo. Tosobola kuba ate nga weerabira omukulu abasobola okuba tebakolera ekisawo ky'akadongo kamu. Waliwo omukulu gwe bayita Budala Kiyingi,
ono nno omukulu yasobola okuba ate ng'agunjawo kye bayita beesi gita mu kadongo kamu mwaka 1971 yasobola okuba ate ng'akitandika n'asobola okuba ate ng'akitambuliza ddala. Omukugu bayita Profesa Nisensuwa yasobola okuba ate ng'avumbula gye bayita solo gita mu kadongo kamu. Ebyo nno obadde obimanyi yembeera oyo omukulu gwe bayita Wile Mukaabya akutte ku bayimbi ab'enjawulo nga Gerald Kiweewa. Gravity Omutuju naye yasobola okuba ate ng'amukwatako omukulu oyo negattaako mbuliro. Wile Mukaabya ma olowooza bwavu oba COVID-19 yatandika 1987 okuba ate ng'akuba endongo eno. Nenkujjukizaako nti abaabasookamu bapromota ab'enjawulo be baabasookamu olw'embeera nti Wile Mukaabya abayimbi akadongo kamu abasooka tebasobola okuba ate nga basoma. Abajjukira obulungi ndowooza basudde ekimbano kiyimba n'agamba nti waliwo emitwe abaali basomako abajja ne batutegeka ebivulu nga babawa busammambiro mu mbeera eyo tebafuna kasente. Kati myaka gya 20 basobodde okuba ate nga bazibukidde amaaso nga bapromota bagaggawala dda abasajja bakasajja bakasiiwuukira emyaka egyo abagijjukira obulungi bapromota abakozesa nnyo olw'embeera nti baali bamanyi nti music temuli kumbe music bwali bugagga bwerere. Wile Mukaabya akadde kaneezi mujjanjaba 075 ko buyita ombuulire kitambudde kitya Wile Mukaabya sebo aya basi Wile Mukaabya hallo Amanike sebo Senga bilole swane katero oyo Wile Mukaabya bwavwe Mukaabya akola atya kati genda alime nawe bajja kigamba sebo Wile Mukaabya sebo Amanike agamba atya eba lukuweereza uyo Wile Mukaabya ono mwawujjo ni mmaka nga nebeereye no mayanja ni Wile Mukaabya teyatika bibira bya kalitunsi ewa biteeke wala nti nkubuulidde endongo babanyaga nnyo kakati awagende yeewole ate yeewole kyalina omusingo nga bwe nkutegeezeza nti abayimbi bakadongo kamu babafera nnyo bapromota abaasooka mu kintu kino. Abajjukira oluyimba lw'abasudde baluyitaani baluyita baluyitaani bannange byendabye waliwo oluyimba lw'abasudde awo yakubira ku bapromota ab'enjawulo ne kafeero yabayimbako abakulu aba Bitex kye babako aya basalo yesebo ono saba kasekende kinoni kakati Wile Mukaabya oyo wabu batawanya akola atya baagana okusevinga kati byakaabira President Museveni alina ebizibu bingi. Aya basi sebo sembayo oyo Wile Mukaabya tatusumbuwa naye wage ekyoteraga MC mu kigawo Wile Mukaabya agenda alima tuveeko naye tumanyire